naye ezo abadde asinga property mu kitundu ekyo nafiirwa ennyumba ez'abapangisa nafiirwa ennyumba ey'amaka gye mbadde n'akagula ya bisenge 6 ennyumba gye mbadde nsigazaawo ey'amaka ya bisenge 7 baleeta ettaka ne baliteeka emmanju ne bamenyera toyi ne bamenyera boys quarter Kasasiro akulukutira mu nnyumba yange okuva mu ndeeno paka wabweru n'amazzi ga Kasasiro gampita mu Mujja naye baatuuka mu kubalirira ne baŋŋamba bwe baba bakubalirira bajja kubalirira biri ebyeri ngwene ennyumba ey'amaka eri bulungi naye nga ebintu byange babijjamu nga bali mu kumenya engoye zange byonna nzijidde na munniigina ze nasigazawo zolaba bweti na jacket bye nafulumyanga bye byabbibwa naye ne bagamba kati gwoli bulungi ne mbagamba niyinza ty okubanga ndi bulungi toyimugimenyewo yemukusooka okulaga ennyumba bwezikota bwe zivuddewo amazzi gakulukutira mu nnyumba nkoko omulala ne Kasasiro biri mu nju yange kati olwo mba nsigaza ki naye mbagamba wano nange ebintu byonna mba nyina okubalirira okuva ku nnyumba eno gyekati ebyo tetunatuuka ku stage yakubalirira nabibannyonnyola wali wagonani nga basomera ngamba stage eno ebyokubalirira bikyali bizibu soke tunoonye butya mubeerawo nga tuva mu bizibu bino byemulimuwuliriza kantuwulire nze nange awo nyinawo muganda wange ntuuka butyo mumanyi yalinawo kalina eyafiirwa mukyala we Brenda yafiiramu kalina yawukuba negwa ku ttaka abaana bokka be balire situdio kuyoka mukimuganda tuli muli naffe ffena we need together kyenjagala okulaga nti naye compensation ku ssaawa eno tewali wanaagenda kugamba ku programu nti ya compensation kubanga biri waggulu wa prime minister gye tulinda bive bijje naye kati ffe kasita baatugamba nti waliwo 4.9 million ezigenda okujja tugamba ezo bwe tukwatako akawunga kasooke kalabe kati bano bye babadde bajja balabe enteekateeka kategoriza ez'enjawulo tubasapootinze tutyaffe nga mugira mubeerawo nga muli balamu nga musobola okukwata ku bizibu nga bwe tulinda process eyo bakati abaana bamaze okusoma kati ekyo kompensation ey'ennyumba n'ebirala ekyo nkukakasa kinnuma kusaawe naye saagala kulimba nti sente wezirwa mu kcca ezikola compensation tezinabaawo byetukyalwanako okulaba nti sente zibeerawo mulina groups ez'enjawulo ate zibulamu obukulembeze obwawamu nga mulina awamu olujja eddoboozi ekyo nakyo kibulamu mulina groups ez'enjawulo ate emyasirire mingi bagyogera emyasirire mingi tegigenda kutuyamba ekyokubiri nti groups zino mulimu n'ababazi abazeebirala kujja kugwa mu mikono gy'abalabalizi ate babawabye waliwo omukyalo ono omweru eyajja n'ayogera mu lukiiko so ono yalina ente waliwo abamenyerwa amayumba gaabwe egumbi nga bakola amakubo waliwo abalala gana amazzi agazikajanyala olwomwala okuziba abamenyerwa amayumba gaabwe waliwo be bagamba bali mu bafazi waliwo kwegamba abatalinawo mayumba kugamba categories tumanye ab'enjawulo be baki tumanye n'omutemwani ateekeddwa okufuna kubanga ogenda kugamba nti kale nebetugamba nti kawumbi ogenda kagabanya otya bwe batakola ekisasaiza eno kaba kagenda kugabanyizibwa katya tulina situjja kukola formula eri eyakozesebwa nti byali wano miliyoni 2 waliwo oli bwejja okwebbiri nga zimutaasa ekizibu waliwo oli bwogenda okwebbiri agambe tizina kyezimugasa so kakati bwe mulimu kuwa director bano ababiri oli wa gender olwa public health then nga bwe tukola n'okustabilizinga kiteezi tuli organized naye obuzibu bwe tulina nti kwata buffer zone kwata amazzi ate buli muntu area eyo alina obuzibu meeting eziddako kufuna categories aba buffer
abiri munnya ze basenda abali mu mazzi tulonde obukulembeze buli mu gurupu ezo kuba oluli mujjukira abantu bakayana nga tuli ew'omukyotala ne bagamba nedda tetwagala abo bakulembeze twagala buli kategole yerondera omukulembeze bwe tunamala okufuna abakulembeze buli mu buli kategole eyogera emitingibwa mu dialogue oba mu meeting ku lwayo kubanga ebizibu tebikola ki tebifaanagana bano banamala okukola meetings ezo bwe tunamala meetings ezo ne tukwata bano abakugu aba physical planning abagenda otulidinga ku mbalirira eyo egenda ewa chief government valiwa lisiti zaffe zirina okuba nga zeekennenyeza bulungi nnyo muntu ki agwa mu kkowe ki si kati bye tulimu kati ti abalala beerimbika mu babuutikirwa abalala beerimbika mu bafa ababafa baddukira nabo muki mu babuutikirwa bwe tunaamala okumanya categories ezo ne tuzikwasa physical planning naye nga tutambula nabo kumu kumanya lisiti yaffe eriko shira bwewa physical planning atwala ebintu mu kubalirira lwaki oteekako ani mutaawe olwo tetumumanyi bulungi nnyo awo ng'empapula zivaayo zonna bali abakugu abagenda okukola satellite imaging ennyumba ezaaliwo mu kiseera ekyo accident enaba kubaawo bazirabe compensation zitandika naye kati mbasaba mulekerawo okuwuliriza abantu mugenda kufuna abagenda okubagamba empapula zonkutuusiza ebintu amangu mu kcca bakukoleko mangu obuzibu tulina bwetubeera ku tv tulaba birala ku tv mwetemubyogerako tulaba birala mbadde mbasaba mutawa ate gweggwa atuyamba bulijjo okukansolinga bano mbadde mbasaba muwulize ttiimu eziva mu kcca kituufu oluusi empuliziganya ebeera njagala tukanye bwe tutuusidde bwe twava mu miiti twali tujja ku Friday nene tufunamu akazibwako nti idi nkulu nga taliiwo ndowooza kabuleeka ako katukola katukola bubi kubanga singa twajja tewali baddewo nsonga eyo naye katukkiriza olwaleero atafiiriddwa maama we process yokuziika bigenda kubalibwa naye bino tebigenda kuyimirira ebyekiteezo kati bano bagenda kukola schedule netambule wiiki eno meetings zigwe categories zigwe naye kyenja okubasaba twawula ebintu compensation neno livelihood restoration program kcca kati kyekolako ye livelihood recovery program restoration okubayambako okuddawo mu bulamu okusobola okutambula nga bwe tulinda compensation mpulidde mangi ekyo lwamayumba amangi agambye evaluation ekyo nkukakasa kikyatubobya omutwe wano nti kigenda kukolebwa kitya kati owulira kye bagambye ekya satellite eyo ndowooza minisitule egenda negikola sinawulirawo kifaananyi tulina kapasita nekola satellite imaging ng'ekitongole okay fine anti wuliriza eyo process katukkiriza egira etambula eya satellite imaging okufuna amayumba ago nga bwegaali basobole okukola valuation kusalira ku lusozi leero olusozi uliriza bye tukunyonyola ebyo biri ku budget ya fokoiti nayo okusala olusozi ngemugamba ate titugenda kuba nomwatikoze nekya nemutandikirawo olusala naki kiri ekintu kyemugamba ekiro omwaka olusala naki twagamba yakisala kiriwo kiriwo ekyayo naye yawuliriza naye yawuliriza kyenjogera kyasonga nnyo naye muleke njogereko muleke muwulirizenjogereko olusososola obisala nebitiyo naye soka owulire twayogera ne mukulu iddi netugamba netukkiriziganya ebituwesa ebimu zenkuba ekuliddawala banzina bwitutewa obulumi bwempulira obwiti era olaba bwegumira ntigumira nkuba kubanga nalabira ddala omulimu obuli mu kesisi bungi twayogera nekidire kimugamba kambasabe ngenda balekera
directors bano babiri mumalirize schedule nga bwe zigenda okubeera ekifaananyi nkifunye then ne program bazigenda zibalaga twongeremu abantu